Webuye Terera tusimbudde gano masu mapya bwino yennyini okuva mu nsonda ez'essigika gasookera wano olwo n'abalala ne balyoka bakuwa ffe banno mu mawulire go gonna okwetoloola ensi KKTV erirenga kadiga kakalu ku mudaala byonna njala biga public ndio kimuleekanya waliwo ekimogoba ye group ya Anita Amongi bafera muwala bu milioni abiri za dollars yazo ku investinga mu UTL ne bazimu banga waita mu office ya Anita Evelyn ne ya speaker Anita Amongi kati bana basajja government ebetaaga ne balina kola mulimu ogwo okola ki okuba nti baleekanya balera kukushwa wewunya weekend days tezikubitebera political shows ono bamuwa political show buli lunaku kubanga baagalamu alwanyise Nope seba mala toina kyosobola kukola ko Nope just ya sentezo olinde time ubagende okukwatira omule mirembe tobuzaabuza abantu gwe nkumaze saagala koddamu bwe nkumaliriza ngenda commission eriwo eya Museveni yataddewo bakomredi mwenna abazadde baba comrade baffe abali makomera saako namwe abasibe kana katambi mujja kasangayo nakoze video onako resande nembabulira Museveni bwe yajja ku Lwomukaaga najja nakozesa reverse psychology okubuzaabuza eggwanga nabanyonyodde bulungi nnyo ne mulabanga akulira ekibiina ekirwanyisa eddembe okutyowola eddembe ly'abantu mukyala Mariam Wangadya bwe yazze ku TV neyekyankalanya nga naye abuzaabuza abantu ekituufu kiri nti ekitongole ekirwana eddembe ly'abantu mu nsi yonna kyatuuka mu Uganda okufuna lipoota era lipoota kyagifuna era nga ne bamu ku bajulizi abaaliwo mu kulumiriza gavumenti ya Museveni mu mwali oyo mukyala yennyini Mariam Wangadya era information yagiwaayo bino byajja mu kamera kwali kubuzaabuza ne Museveni kennyini lipoota baagimukwasa kati ye Museveni nayagala ajje mu public akozesa reverse psychology okutiisatiisa n'okubuzaabuza abantu muyatuukira n'okugamba nti aba-opposition ba criminals batiisatiisa n'abajulizi gavumenti begenda okuleeta ku baana ba Nope oba ku basibe ekituufu kiri nti Museveni yali ayagala kujja kulongoosa wa mutabani we bwakoze mu public nga bwagezaako naye okweyonja naye kyessaba maliddeyo kyenjagala batandikirako kyekino Museveni okujja okugamba nti abajulizi batiisibwa wa gavumenti kiki yali ategeeza kino Museveni abasibe bamutuddemu UN human rights bodies zimugamba abantu bosibye okuva 2018-2019 nga temubasaliranga misango tewali bujulizi bakola kimukomera abantu bebogerako abamisinga bali luddawa nga tabalabako abongera okukwatibwa nga tebalina mikumu misango nabo baleetedde Museveni obuzibu kati Museveni anoonya butya bwasumulula ba comrade naye nga amaze bakozesa ndagaano ate ezife balinga ye nga bw'abadde abikola ebbanga lyonna kati kiki kye yakoze Musaga eno yonna ya Anita Amongi bagenda muleeta mu kooti tebagenda muleeta biki bakutte bano basimanya bakozi badde mu parliament biki bino byonna diversion covering bumenyi bw'amateeka era ne ba commissioners bonna badde balina okukwatibwa bateekewo emabega w'emitayimbwa emikono gitawomera muwemba oba ntungo wabula Museveni agenza okulanga talina way out n'atandika okukozesa reverse psychology kiki ekimugoba 1 Museveni ng'omuntu ali ku pressure tayagala kutabaana bano abatefa ajja kuba wanguddwa ayagala kukola nkola ya kuwanyigiriza bakkirize abasasule mu kikumpukumpuku ate amala abate baveyo balumiriza president so Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mwonna wooli nsaba okukuloopera obudde obw'emisana n'obw'ekiro bakomredi baffe makomera batuukirirwa abantu ab'enjawulo ku orders za Museveni okubakonvinsinga bave mu busibe bakkirize nti bazza emisango era balumirize national platform naawe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mmwe mwali mubatadde mu ddiiru
ey'okukyankalanya eggwanga n'okwokya ekibuga n'ebitundu bire by'eggwanga nga basuubiza ensimbi n'ebintu ebikalu era mu bintu bino mulimu essente amataka emmotoka n'amayumba ku luno nga kyanjawulo mukko lwaki kyanjawulo olw'ensonga nti Museveni ayagala kusindika Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga ne bannaddiini bagende nga balumba family z'abacomrade ba prominent political prisoners bazirumbe baziconvincinge nti boogere n'abaana bwe bakkirize bateebwe on condition nti ebintu bye babasuubiza bagenda bifuna ku nno si bya mpewo era endagaano zisayiningibwe wakati w'abazadde abakyala abaami n'abafamile zaabwe nti ebintu bagenda biba physically naye nga Museveni kyayagala nti abantu bano baveeyo bakonfesinge nti babakozesa ensobi okuyingira struggle n'okulwanyisa gavumenti mu bumenyi bw'amateeka ebintu bino abirimu ye Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga nabagamba nga buli lwajja okuwogera mu public ajja nga script bagimukkiriza ojjogera eyo mwe basabuwazisa ne mulowooza nti avuddeyo kwogera baba bamuwandikidde script lwaki bakozesa Ssaalonga Mulengejja ne bannaddiini mbu ayinamu kafeva mu bantu abaganda bajja mumukkiriza ekyo tekisoboka Mayiga twakokowa baganda bakkoowa mu bannaddiini abamu abantu bannanyini family ziri bajja bakkirizamu nti bannaddiini tetukyalina munnaddiini yenna tasobola kuvayo kwogera ku kutulugunya kw'abantu okubba okutta n'okuzikiriza tetukyasobola kukkiriza munnaddiini omu kati lwaki Mayiga yayingidde mu kintu kino wetwogerera Mpuuga ne banne ba commissioners bali balina okukwatibwa era mbu ne muganda wa Mayiga abadde PA we yali kukakokola tondeka munuma Mpuuga aliwo ku lwani Mpuuga aliwo ku lwa Mayiga Mpuuga Mayiga yasinkana Museveni omwezi guno nga guggwako n'amugamba Mukama wange mbadde nkusaba tokwata Mpuuga muleke osobola okuntuma emirimu gy'okwogera n'abasibe n'okukonvinsinga family zaabwe Mpuuga omuleke temukwata kuba kukoledde ebintu bingi nnyo nze ku lwa Mpuuga ngenda muyirawo mubiri nsobola okugenda mu makomera oba nsobola okugenda okukonvinsinga family z'abasibe ekintu kino kiva okuba nakyo kikutuddemu naye nga tokutta Mpuuga kyova olaba nti Mpuuga tebannamukwatako agira n'aboneka nga bwe yeekweka n'aboneka ne yeekweka n'aboneka ne yeekweka lwaki kubanga eno mission ebadde tennatandika naye nga Mayiga yatereddeyo Mpuuga akabega obutamukwata nga ye bw'ayagala okutuukiza mission ey'okujja okwogera ne bazadde b'abasibe abakyala b'abasibe mikwano gy'abasibe n'abasibe bennyini nga yeyambisa bannaddiini nga naye mwali yensonga lwaki Mpuuga tebannamukwata Nanita Amongi tebannamufuna mu mikono nga bajja bafuna essaawa yonna kati mukulu Mayiga ky'obadde oyagala okukola mu nzikiza nkijja nkikubye ku mmeeza kati gw'omanyi ne Mukama Museveni gw'omanyi nze tebinkwatako era ensi njagala ekitegeere nti kasajja gw'olekankwe era abatakumanyi bafiiridde mu ngalo zo nga balowooza boogera n'omuntu ategeera kumbe enkwezenge kati Mr. President wonna wooli kimanye nti bannaddiini enkwezenge Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga yayingidde mu kintu kino kalandasitainire ng'asevinga Mpuuga yensonga lwaki Mpuuga tebannamukwata ye nga alina mission ey'okugyako Museveni okukola ki okukonvinsinga abasibe family zaabwe naye nga ku luno mujja bagambye nti ebintu byonna by'ontuma making sure nti ebintu bino bituukiriza ngenda kukonvinsinga abasibe bakkirize emisango nti beetaba mu lutalo lw'okugyako gavumenti okukyankalanya Buganda n'okukyankalanya buli kimu naye obasonyiye ogenda bawa ssente amataka n'amayumba n'emmotoka bakkirize naye nga weeri mu biki weeri mu buntu era bano teweewuunyanga bakomredi abamu kubanga eri bakomredi abamu abadde bakkiriza naye nga komredi Waiso Mufumbira ate amala ddamu n'abakonvinsinga mu kkomera ne bakyusa endowooza yaabwe ekyo akikoledde ebbanga kyovula ne beeradde mu kkooti yakyankalanye nnyo ng'avumirira abalamuzi ne gavumenti okutyoboola eddembe lyabwe ery'obusibe nga tebasobola kuba bujulizi nga basira bwereere kino kyaleetedde bambega ba gavumenti bali mu kkomera okutegeeza Museveni ne ttiimu ye nti ekizibu kye tulina mu ddiiru eno bakiyita Waiso Mufumbiro tusumulula n'addamu n'asiba
ne tutega naddamu n'ategula kati abaana badde bali convinced Wayiso Mufumbira bagambe wano twajja ffenna era tugenda kufa ffenna tetusobola kulya mu struggle kwe mukimanyi nti baba bateekako temubikkiriza era temubikolangako abaana ne badda engulu kati ne bategeeza Museveni nti ekizibu ky'abasibe ba Nuupu bali mu kkomera bakiyita Wayiso Mufumbira ne baleeta suggestions ezi 3 zeziriwa suggestion esooka ya silent elimination eya Wayiso Mufumbira mu kkomera mwennyini mwagiwuliddeko dda solution ya Wayiso Mufumbira esooka ya silent elimination ng'ali mu kkomera ey'okubiri yakumukyusa kumujja mu kkomera lyalimu bamutwale mu kkomera eddala bagiyita forceful transfer esembayo ng'ebalemeredde yakutayye ng'omuntu bali abala basigaleyo mukuba bo basobola bakonvinsingira eri dani y'okubanga mwali the solution ezi 3 kyovula nti comrade information yafulumye bagifulumya nti Wayiso Mufumbira bagala muttira mu kkomera lwaki ekinyusi kyekino kyakugamba essaawa zino saasaanya video tambuza video watatambuza video gono omanya tubawa information ya bwerere tusobola okubanga nina okutambuza okusaasanya okulikodinga video nakyo nekikulema kuba kati nze musawo zitali ntuufu olw'ensonga nti nze bwenfuna information bandayagala njikuwa kati yeye ensonga lwaki baagala kutta Wayiso Mufumbira kubanga afuuse stumbling block mu bintu Museveni bye yazze n'ayogerako kati kye kyaleese Museveni ku ssaawa eyo ulira bulungi nnyo Museveni ekyamuleese okubuzaabuza eggwanga ng'akozesa reverse psychology mu kwogera kwe yagambye mu bacriminal abali mu makomera abasibe ba Nuupu batiisatiisa abajulizi Nyandi Yosoferi kano jakkalaba mujjukira omusango gwe bakwatiramu Akireo Kivumbi gwe bakwatiramu Smart wa Bobby gwe bakwatirako General Gaddafi Eddie Mutwe n'abala omusango gwe Masaka nti babba esweta ne babba akasimu omusango gwe mugujjukira mbo ne bakuba bannamawulire omusango mugujjukira gwali Masaka kati bannamawulire ba Simba aba NBS ne BBS tefayina kooti byayogerako nti be baawaaba omusango ku poliisi oba mu kooti bannamawulire abo Museveni bayagala okukozesa mbu bakome mu public bagambe nti babatiisatiisa ng'era bwekyali mu ntandikwa mu musango ogwo teweewuunya obumu ku bannamawulire bw'e Masaka nga buvudde public aloko kuba baabawadde ssente bujje bubwogeremu babutiisatiisa okuva mu musango ogwo Museveni we yasinzidde okugamba ba criminal ba national platform basibe batiisatiisa abajulizi yasinzidde ku ekyo mujjukira nti bannamawulire bw'e Masaka bwagamba babutiisatiisa kati obumu baabuwadde ssente bujje mu public bugembu tufuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bawagizi ba Nuupu n'abakulembeze ne famire z'abasibe mutuleme genda kuwa bujulizi yeyo statement Museveni gye yakoze mwe temwategedde era bannamawulire baabuwadde ssente ezo kuliko bannamawulire bwa Simba oba NBS n'obwa BBS telefayina bugenda kujja mu public either kayinza okujja nga kasajja oba kakazi kakole statement kajulize Museveni gye yayogedde ku lw'omukaaga kati Museveni golooza oli mugezi nnyo bw'okola statement ng'otaddeko obugalubindi obutadde wansi wotesobola kusoma birowoozo byo 1 abasajja n'abakazi bannamawulire b'e Masaka teri yabazzaako musango bo bennyini wabakozesa okukulyetinga diversion okusibirako bakomredi baffe kubanga twasembayo ne mu kkooti ng'omusango guliddwa nga n'essimu gye bagamba nti baagibba Tekino tegikolangako mu kyanga ebeerawo kampuni ya Tekino kati mutuyitambuzi kiki Museveni n'essimu gye baateeka mu kkooti nti ba Eddie Mutwe baagibba essimu ne Tekino tegikolangako mujjukira omulamuzi ng'asoma omusango nga mulimu essimu ani akyamanyi gundi ani akyamanyi modo y'essimu eyo ogiwandiika awo modo y'essimu gye baayogera mu kkooti nga Tekino tegikolangako ne mu nsi yonna teriiyo sharing a video
ani akyajjukira modo y'essimu mu kooti gye bawandika mu statement nga Tekino tegikolangako mu katale k'ensi yonna teriyo tefulumangako kati yeyo case kati obujulizi bwagamba mbu tubutiisatiisa bwebwo yali Tekino 39 no teyali mu 40 yali 39 wa yali Kamoni yali Tekino piki Tekino byonna Tekino Spark kyonna kyekizi yeye simu eyali mu file eyo era ebagamba babbirako ne sweta kati Museveni be bajulizi bagamba mbu babatiisatiisa so tewali mujulizi mulala olw'ensonga nti obusajja n'abukazi babuwadde dda ssente bw'ojje mu public bugamente babutiisatiisa muyo statement gye yakoze neffe eva tubasooka mu maaso eyo public address gye wakoze yonna yabadde ya kifere kati ne mission entuufu maze ojja exposinga kati gono omanya ky'onookola. Eno video nsa mugitemeete mugiteeke ku TikTok mugiteeke ku Facebook mugitambuze yensonga lwaki omwami oyo yazze okola statement yezo nenga tewali mujuzi gwe batiisatiisa yabadde yabaseetinze dda bajje boogere olw'ensonga ye akolera mu advanced psychology eva bw'akolera mu advanced psychology bwe mba temujja mu challenge nga ye ng'akola ekiddako kati yabadde azze ayiseewo ekintu kye ng'alowooza tetusobola kufuna information eddako kati information togifunye yensonga lwaki nti gwe wazze obuzebuze bannayuganda kati tutegedde ekituufu naye nga mutegedde bulungi nnyo mission eri ku basibe baani abagiri emabega kiki baagala okukola nabaana abajulizi be bagenda babatiisatiisa mbagala abajulizi b'e Masaka okujja nga bakyusiza bukyusa be bagenda okujjamu babatiisatiisa naye nga tewali gwe bali batiise kubanga n'essimu eri mu fayiro eyo mu kooti essimu manufacturer wa Tekino tagikolangako teriyo kitegeeza yensonga lwaki temuddanga mwali muze mukuli omusango gwo Masaka abalamuzi baafa nze mbuuza abalamuzi abali mu musango aba Edi Mutwe ogw'e Masaka baafa gumaze ebbanga ki nga teguwozesebwa nkubuuza muganda wange tubadde wano mwanga mwaka guno tuyingidde omusango gw'okubba essimu n'esweta gwafa oba balamuzi baafa lwaki tebakyaguwulira Ssemwandu weewummuzeeko incoming Ssemwandu weewummuzeeko nkiddamu incoming Ssemwandu weewummuzeeko ebintu by'ekyeto tukyagwayagala kutubuuzaabuzaano bannayuganda kati mutegedde bulungi nnyo ye ensonga lwaki yazze ng'ali mu kukola advanced psychology apulaninga ekintu kyeyenga ye kyekyo incoming Ssemwandu kyeyali mbubatiisatiisa abajulizi no akimanyi nti bataddewo ssente zibawadde obusajja buwitness obunnabwale bwa Masaka bujje bugemu batutiisatiisa teryakutiisatiisa nga n'omusango ali mufu ekyo mukitegedde bulungi nnyo njagala tuveewo awo tugende ku nsonga endala. Kati nge mbategeeza nti ayagala kulirizinga basibe n'eki kyamutuddemu eyo siteke gyagala okukozesa bwe mba mutegedde teke gyagala okukozesa mugimutambulize information agikole ki agifune kati awo tuvuddewo katugende ku information endala. Ladies and gentlemen, ebintu bigenda maaso mu Uganda mbiraba bakomredi abavudde South Africa embeera gye babayisaamu buli kimu nga bwe kiri embeera nga bweyimiridde ku nsonga ze South Africa twagibalaze dda twapostinza da video mpozi ogikuddizaamu wana akatono mulabe ekibadde ku kisaawe Entebbe abantu nga batuuka n'engeri gye babakwatamu musooke mulabe ekigenda mu maaso ku kisaawe Entebbe mulyoke mukakase wulira Uganda bamajo balaba baawo buli ave South Africa bamba muwambe muli amisota mulabye ne mukyala Gusta n'omwana baba no wandozo balaba abo abo nabonna bali aboge bava South Africa amaje gabamba buwambi bintu ngabiteka mu motoka babatwala mu basi bampaka ate bakambe bazzu bakyawo kye stategeera
Video ndikwata nigira bayinza okungamba okwata yaki. Kanji kuzanyire nga essimu gitadde mabega nakyo kitegeere. Asoke gikuddiza mabega nayo gitegeere bulungi nnyo. Iyo muganda bamajo balaba baawo. Oli ave South Africa bamba muwambe. Muli amisota mulabye ne mushara gusta n'omwana. Baba no wandozo balaba baawo. Abo nabonna bali aboge bava South Africa. Amaje gabamba buwambi bintu gabiteka mu motoka. Babatwala mu basi bampaka. Ate bakambe bazu. Bachawo kitategeera. Video ndikwata nigira bayinza okungamba okwata yaki. Alright. Kati embeera bweri ku bannaffe abava mu maserengeta ga Africa olubatuusa ku kisaawe etebawamba buwambe nga batwala mu kampu ekyankwanzi kutandika bbalisa kipindi kirala salama n'okubasonsulamu okumanya ani yaani eyo bayita military regime bakwata buli muntu. Kati eno ye angu mwenjagala kutunula ekintu kino. Mwalabyeko MOP ava mu saidi z'embaale wa NRM ngaoza MTN Stanbic Bank egobe mu Uganda mukubanga basse abantu bana Uganda mutemu ne relative we. So kombulize MOP oyo lwaki bwe basse relative ye yavuddeyo yo kwogera ku foreign companies eza South Africa. NRM jawagira bwetta bana Uganda ne bakidnappinga bo tebalina mugaso mu Uganda relative we ayina omugaso oba kubanga twandibadde tugante bana Uganda bonna ba mugaso nga tetwawudde mu family member wani bwebanga battira omuntu we South Africa lwaki olumwanyo gwo omuntu omu nga atoli wa NRM mutalagira baganda aba NRM ne bakozi bakama abo okuba nti bonna bana Uganda bavaliwinga kyenkanyi. Kale mutujjeko akajanja akasumagize yalira bana Uganda obali Bulaaya obali mu Uganda bonna baba batalinga. N'ekirala kyenjagala okutegeeza Stanbic Bank ba shareholders bitundu 5 ku buli 10 ba First Family. MTN 50% ba shareholders bali mu First Family ya Museveni. Kitegeeza kampuni zamwe za NRM ate za First Family. So twagala tumalira budde na tulekanira ekintu kyenjagala abantu bategere kyekiruwa kyekino. 1 kyetuyita obonnansi obuvo n'obuddo yensi mu bakuzaala mwoyina obujjajjaabo mwoyina ensibuko. Wabula ensi eyo bwekulemerera n'ofuluma ensi eyo oba omwaganya abagwira okutekinga over space w'ovudde. Abagwira bano batuuka ekiseera ne bafuna obwagazi n'obumanyirivu n'okumanya ebituli ebiri mu nfuga ya Uganda ne batekinga over. Batwala amataka, batwala obukulembeze, baoninga buli kimu. Gwogenda okudda gy'ovudde nga tokyalina space w'osobola kubeera. Eggwanga ne tulidekera abagwira nga Museveni bwali refugee bwatekinze over eggwanga lyaffe. Gyensonga lwaki Uganda eyingidde mu ba refugees bangi. Kati ba refugees balina right okugula ettaka permanently. Ba refugees tebali mu camps, babuli mu public space oba areas gye batateekeddwa kubeera gamba nga mbibuga wakati gye batateekeddwa kubeera. Nga nabo mukimanyi nti ne bwogenda e Bulaaya okufuuka refugee basooka kuteeka mu camp. Lwaki ba refugee bali Uganda bali mu public space abantu gye babeera abantu ba bulijjo kubanga Museveni kyayagala. Kati buli kibi kibeerako ekirungi n'ekirungi kibeerako ekibi. Njagala ompulirize wano. Omukulembeze wa America Donald Trump biyagamba nti ensi za Africa ezisinga obungi bunnya bwa kazambi shithole countries yali mutuufu. Tulemerera nnyo okulwanirira ensi gye tuva ne tweyunira ensi ezaterezebwa edda naye nga mu kuzitereza abantu baazitobera baalwana okutereza ensi ezo. Ffe ne tusanga ebiyidde ne tujjula. Era muna Uganda gobagoba mu America, gobagoba e Canada, gobagoba e Bungereza, gobagoba mu Europe, gobagoba mu Middle East, gobagoba mu Asia ne mu African countries, abakugoba
somehow ogenda kulaba nga abakusosola abatakwagaliza naye abantu b'ensi ezo basevinga nsi zaabwe. Nkiddamu Munnayuganda ali eyo ng'ensi gy'olimu etandise okukufundira bakugoba. Abasajja abo kye bakola okusinziira ku mateeka g'ensi yonna kikyamu ne ku bo abalwanirira ensi yaabwe batuufu. Lwaki? Naawe ensi yo gye wavaamu wagirekera abagwira ojja kuddayo nga bagitutte. Nabo bagamba nti abagwira bayimitira mu nsi zaabwe bagenda bawambako ensi zaabwe. Mu nsonga emu endala batuufu. Lwaki? Kati Bannayuganda batandise okufumutulwa mu nsi ez'enjawulo okuli ne South Africa. Kyebakolako kibi era kikyamu. Naye ku lwa banna South Africa bonna ku ludda lwabwe kituufu. Era bw'otunula mu ange endala batuufu nange mbawagira. Lwaki? Namwe muddeke wamwe muyiga okubeera okumanya nti ensi yammwe si yabagwira. Do you copy that? Bannayuganda tuyitiriza nnyo okwerabira gye tuva n'okumanya nti ensi yaffe. Lwaki? Balokozi bo bategedde nti balina okululwanira ensi zaabwe. Mu baforeigners ne mwerabira okulwanira ensi gye muva ne mugirekera abantu ba George Paying. One, bwe bagoba bagwira mu nsi zaabwe beddiza obwannannyini ku nsi yaabwe bakyusa amateeka. Ompulira bulungi nnyo. Baddamu ne baligaininga okukozesa ebintu resources ensimbi n'amateeka mu nsi yaabwe nga bwe galina okukola. Ne business ze mbadde bw'okyupayinga bennyini ba locals balina okuddamu okutuula wansi bamaye bagenda zooperatinga batya bonga bo balokozi. Newankubadde kijja kuleetamuko obuzibuzibu obutonotono ne bajja kuddamu bateese balabe bute bagenda okuddamu okuddukanya bizinensi ezo nga bezizza ensi yaabwe n'ebintu byabwe. Teri mupangisa abeera mu njuyo gwe landiroodi n'agirekanga bwe wagimuwaamu obupya. Lwaki agikubamu emisumaali, entebe azikulanga bw'ayagala, amadirisa tagasiimuula, byamanya bwafumba buli kimu bwakikolera mu nju ewamala. Kati landiroodi ennyumba omupangisa bw'agivaamu landiroodi kyovula ti ensi esinga obungi okusaba deposit. Deposit abawa kulongoosa nnyumba eyo ng'ogivuddemu buli ddamu ejjokola mu nnyumba eyo. Kati nakino bwe kityo bwe kifaanana nti abagwira mutuuka mu nsi ezo ne mukolamu ebintu bitagendera ku mateeka ebibonyabonya bannansi. Bannansi nabo ne bwete bagamba nti ensi zaffe katandika okuba forena tweddize ebintu byaffe era balina right okugoba bakusindika oddeyo ewammwe okolerabo kye bakola. Lwaki? Atalina nnyini kintu takirumirirwa nga nnyini kyo. Nkiddamu atali nnyini kintu takirumirirwa nga nnyini kyo. Museveni okufuga Uganda ogifuula amatongo kubanga si Munnayuganda. Era gy'asibuka gye yasindika muganda we Kagame bakoze ekibuga bakitereezezza naye nga ssente ziva ludda waziva Uganda. Bakwata ssente bazi-investing e Sudan, bakwata ssente bazi-investing e Kenya, ne bakwata ssente bazi-investing e Tanzania, ne bakwata ssente bazi-investing e Congo. Gwe diro bali-investing ssente mu Uganda. Ndowooza kitegedde. Beddiza ensi yaabwe n'okugimaneginga. Gwe wamma waddukayo. Kati ataffe abajja okwogera ku nsonga eziruma eggwanga tuli mu Bulaaya tudde waka ne mutuyita babi nga namwe muli mu Bulaaya oba muli mu diaspora. Y'ensonga lwaki Trump yatugamba nti some African countries are shithole. Yali mutuufu. Era bagamba muddeyo mulwanirire ensi zammwe kubanga yakimanya tulekerere waffe ne tujja mu nsi zaabwe zoonoona. Kino kiwa opportunity mu okuddamu okukola ki okugabaninga eggwanga lyammwe. Eyo ensonga enkulu gyenjagadde obbategeeza nti newankubadde kye bakola kibi n'ekikujjukize
nti naawe olina okulwanira ensi yo. Lwaki we twogerera Makindye yonna Nakawa ne Lubaga awo kipayingiddwa Abanyarwanda, Aba Ethiopia, Aba Eritrea, Aba South Sudan. Ompulya bulungi nnyo n'Abakongo. Tribes ensi ziringa 5 ezo kipayinze Uganda. Kuliko Aba Ethiopia, Aba Eritrea, Abanyarwanda, Aba South Sudan n'Abakongo. They own properties in Uganda. They own land. They open up businesses. They don't integrate. They disassociate with the locals. Bakola chawe. Kitegeza time egenda kujja nga abantu abo tocha abayinako se bamaze okusisiira bagundidde. Ate kasita bagundira kitegeeza nti olina kuleeta guledo bajjawo ekitali kyangu. Okitegeera n'Abasomali mwebali kati bana abasajja ba South Africa kyebakola n'ensi z'abazungu nabona kyebakola kati babateeka mu mutima kubajjukiza nti muddeeko keewammwe mulwandire ku nsi zammwe. Ffe kyetulaba nti kiba tusindiikiriza no. Comrade ekikujja Uganda ogenda mu America si lwakuba nti oxygen w'omu America wanjawulo no. Oxygen asigala y'omu just nti America eri developed, emirimu weegiri ne security gyeri. Nene mu Uganda kisoboka okubeerayo bwe tuba tulina good governance. Ekikujja mu Uganda ogende Canada oxygen yali empewo yemu neri mu Uganda. Ekyenjawulo nti Canada waliyo emirimu, waliyo security, waliyo buli kimu kyeweetaaga naye nga ne mu Uganda kyali bale kisoboka okubeerayo. Mu Bungereza, mu Europe ne mu some African countries kisobola okubeerayo ne muwomo kibalemye okulwanirira. Ate ffe abajja okwega Lumbuya ayogera nnyo, abaana ba Nuupu boogera nnyo. Kyetwogera kiri mu mateeka. Wano bulijjo nkibabuuza ne nkugamba lwaki ensi z'Abawarabu tezigaba citizenship eri ba foreigners? Lwaki ensi z'Abawarabu tezigaba citizenship eri ba foreigners? Osobola okufuna permanent residence naye nga tofunye citizenship. But mu Uganda buli mbwa gyeva efuna permanent citizenship. Lwaki? Kuba the country is governed by foreigners and refugees. Gwe ne bw'ogenda mu United Arab Emirates nga gwe osingamu obugagga ng'oli foreigner tosobola funa citizenship. Osobola okufuna permanent residence. Ne permanent residence esalizibwamu essaawa yonna kasita weesembereza okubeera citizen. Saudi Arabia the same, Qatar the same, Oman wonna tebagaba bonnansi ne bw'ozaalirayo mwe tasobola fuuka mutuuze. Lwaki? Beetangira ba Museveni, beetangira ba Salimu Sale, beetangira ba Jeneti, beetangira ba Muhoozi. Gobantu bameka bawulira nti bagenze olwo bafuna citizenship? Kubanga tekisoboka. Lwaki muwamu bagifudde kasasiro omuntu asobola okujja n'afuna obutuuze? Awo tovuddewo, saagala tubeewo. Abadde bakatuuka video njikoze mu ntandiko wali naye mbagamba biki ebigenda mu maaso ku basibe, naye mbabulira akakodyo Museveni kaayiseemu okikola ku basibe. Kati katuddeko wano. Nga Museveni agamba nti balwanyisa corruption ekitasoboka mu Uganda kuba corruption atandikira ku ye. Ne before nga sinagenda eyo njala tutwala okunyola kwange n'okusasira eri famire z'Abannayuganda mwenna abalina abaana mu ggye lya UPDF. Ng'omanyi omwana we yakugamba nti bamudeployize mu South Sudan. Nkiddamu
njala twala okusasira kwange eri banna Uganda ngomanyi nti omwana wo owobuwala n'owobulenzi yagga nti bamudeployinga mu South Sudan. Nina amawulire amabi. TV ge zitajja kwogera, radio ge zitajja kwogera, njagala babikira. Kitalo nnyo ddala. Abasirikale abanna Uganda b'oligino abasukka 225 which ewedde battibwa. Tewali muntu yenna gobakkiriza fulumya mawulire ago. Twafiirwa abasirikale 225 e South Sudan kaali kagendera okubatta. So bw'owulira nga bakubidde essimu nti baleeta mwana wo kubanga n'emirambo egimu nizo okuba gyaziikiddwayo egimu bagezaako ggiza mu Uganda kimpowooze y'ensonga lwaki ku luguudo luva e Sudan okujja mu Uganda amasannyalaze gavaavaako buli kaseera bagezaako nnyo okulanga bayingiza emirambo egyo ng'ezitetegedde. Abasirikale 225 battiddwa mu ggwanga lya Sudan naye nga tekuliko munyarwanda n'ogu bonna ba indigenous ne tekuli famire ya musirikale n'omugi bayinfominze nti abaana bammwe battiddwa e Sudan. Museveni, you are evil plus your entire family. I'm here to inform the families and the relatives of all UPDF serving officers who lost their lives in South Sudan last week. Uganda as a country will lose almost 225 active soldiers in South Sudan, but their government declined to announce the tragedy which happened to UPDF serving officers in South Sudan. They are trying to hide the information that UPDF serving officers, 225 officers, they were killed in South Sudan last week. The information was hidden. Nobody should come out to publish the information, but as usual, I myself, I have exposed the information. So whoever knows that one of your relative or your family member informed that he or she was deployed in South Sudan, and you don't hear from him or her for a period of time, get to that person is no more. They were killed. And all along I've been telling you that Museveni has a mission of eliminating indigenous UPDF serving officers on foreign mission. Those foreign missions including Somalia, South Sudan, and Congo. I'm repeating this information. Museveni has a mission of cleansing out the indigenous serving UPDF officers on foreign missions, mostly in Somalia, South Sudan, and in Congo. Indeed, we've lost our brothers and sisters on foreign missions. So let the public know that we lost 225 serving UPDF officers in South Sudan last week. But the mainstream here is quiet. UPDF is quiet. The army spokesperson is quiet. The State House is quiet. Everyone is quiet. Nobody can come out to expose this information. But unfortunately today, I've just come out to realize that the government doesn't love Ugandans. That's why they ever keep quiet. The moment they cleanse out UPDF serving officers, they recruit Rwandese to occupy those spaces in UPDF. So echinjagadde nkibategeeza. Kati mujjukira nga tunaatera musooke munzijukizeemu mwaka ki sirowooza nti guli wala mwaka